One of the things that I have seen, and we have always been seeing, is that the fishermen are not respecting the fish in the water. What do I mean by that? By the time they use these illegal fishing gears, they end up catching immature fish. And when they catch this immature fish, these fish do not reach the final stage. So it really causes a lot of problems in the water. My appeal to the fishermen out there is stop using illegal fishing gears. There is a law already in place where you will be punished. Even the people who have these nets will be punished. Please try to abide by the law and make sure you use gears that are legal. And so why are we here today? We are here to destroy the fishing gears, the illegal fishing gears that they were caught with. One of the things that also you need to know is even the people who sell these illegal fishing gears, with the new act, they will also be arrested. So fishermen, be aware that the law will have you all arrested. I don't want to waste a lot of your time now. We are going to show the world, and we are going to show everybody to see that these illegal fishing gears are not supposed to be used in the country like Uganda. Anybody who is found with illegal fishing gears will have to be arrested, and they will be brought before the court. So fishermen, be aware. Yes, we know that fishing is your livelihood, but use the right. Today, as we stand here, we are going to destroy 465 beach boat stains. We are going to destroy 7,200 beach boat stain ropes, which are 30 meters. 1,000, there are 7,200 of them. Then we have the gill nets. The gill nets are 2 to 4 inches. They are about 1,570. Can we have a sample so that the public can see? Then we have the monofilament nets, 2 to 6 inches, and we are going to destroy 17,015. All those are going to be destroyed. Then we have the cast nets, 2 to 5 inches, 62 of them are going to be destroyed. Then we of course also have the hooks, 10 to 20 inches, and we are going to nsaba abavubi bannange mbakubira omulanga tuve mu nvuba embi, tuvube bulungi. Ennyanja buli lwe twongera ogyonoona ffe tufiirwa, kubanga ennyanja yaffe ffe tufunamu. Ebeera ofiisi yange, bwebeera ne ofiisi erina okubeera nga nnungi nga sigyonoona. Neebaza nnyo aba FPU betukolagana nabo, afande oli avudde afande Frank Akandanawo, katulinawo omupya afande David. Enkolagana eyo tuyambye okubeera nga tufuna illegalities, ebitimba ebikyamu byonna mu buli kaseera. Era nbeebaza nti leero tubadde n'omukolo ogw'okwokya ebitimba ebimenya amateeka abavubi be bakozesa okutta obwennyanja obuto. Tuludde nga twogera n'abavubi balekeraawo okuvuba obwennyanja obuto, bavube ebikulu. Naye era basigadde bakola ekintu kyekimu ekimenya amateeka. Olwekyo tuvyokyeza ebitimba ttaanizi ne ttaanizi mu ngeri y'okulwanyisa envuba embi. Chief Magistrate yagambye kati bagenda kwongeramu amaanyi, era banaakwatibwako nga banyigidde mu kuvuba nga beeyambisa obutimba obubi, bayinza n'obutaweebwa bbeeru, wabula ne bagenda basaavinga ekintu ekitandibadde kirungi. Kyandibadde kirungi nnyo abavubi ne bavuba ebyennyanja ebikulu byokka. Tetugenda kulekeraawo okulwanyisa envuba y'okutta obwennyanja obuto okutuusa nga abavubi bategedde ne balekeraawo okuvuba obuto ne bavubanga ebikulu. Byonna ebya Wakiso district landing sites za Wakiso tukubira mulanga batukubiriza abavubi bave mu nvuba mbi bembulesinge nale bagende n'envuba ennungi.
bava mu okukozesa ebitimba bibi ebitakirizibwa mu mateeka, bava mu nvuba mbi okukozesa amaato amatono gatakirizibwa. So lwaleero tubadde wano kwokya bitimba. Waliwo beach chains zibayita kokota ezibalirwamu emitwalo 74 miliyoni 74 n'emitwalo 4 ezo kokota zokka. Tubadde munemu na filaments obutimba obutonotono obwo obukwatira ddala abaana b'empuuta obubibi obwa bulabe obubalirwamu emitwalo 14 mu 15. Then buliwo buno bayita bugir nets nabwo obutimba buzibwa obukirizibwa mu mateeka bubalirwamu emitwalo 37 mu 6 miliyoni 37 mu mitwalo 68. Cast nets nabwo obutimba nabwo buli types nabwo bwona bubalirwamu miliyoni 6. Omugate byonna bitookeza leero bibalirwamu esente za Uganda miliyoni 9 mu 3 miliyoni 9 mu 31 mu mitwalo 7 mu 3 mu 9 mu 3. Tried to get a court order to destroy these nets, but it is always good I don't destroy alone, and I'm happy that we are all here together to show the people that whenever you bring those illegal gears, they will be destroyed. So what we are doing, we are not destroying because we want to destroy, but we are trying to conserve our fish for the now and future generations. If we left all those nets in that lake, even next year you may not see any fish. So what we do, we get the nets out and destroy them. But we have heard what our LOC said. Our friends continue carrying in more. Those nets are not made here. Most of them are smuggled into the country. So we have to work very hard and together in order to suppress them.
Monica decide. Ogenda kweyo kyamazi tetaka iwa buyi wakati gakke bwati awo yaduka agwa mu mazi taso obulamu ayizo kwagala taso obulamu nagwayo agwa mu mazi tujja mushi sali awo mulaba olaba kati sitaili yoyo okalaba ola sitailo sitaili yoyo bitagiza ngoli na 40 liters awedemu